yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tugenda kuba Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Katonda wali akulira. Katonda wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Katonda wali akulira. Moyo wali akulira. Moyo wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Moyo wali akulira. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Nekka nawe yakola weyagenda eri Katonda. Weyasaba n'akaaba yawulira okusaba kwe. Naawe bw'otyo genda oyiwe omutima gwo. Agenda kuwulira akulokole mu mbeera eyo. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Yeetaaga okukkiriza kwo okutono. Yeetaaga omutima gwo oguweeyo. Yeetaaga kwogonde omusabe. Yeetaaga weeweeyo akulokole. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Ggo yasamye Yesu wali akulira. Endwadde aziwonya byonna. annanga basindika Amaziga gasangula oyo. Tewali kimulema kubanga ensi yagiwangula. N'amagombe naye ago yagawangula. Muyite gwe Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Ow'ekikulukuto yatwala kukkiriza n'awona. Naawe nkusaba obeeko ky'okkiriza mutima gwo nti ekigambo kye nnyondo omuliro. Kirimu obulamu ate era ddala. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Alinda ggo yasamye akamwa kakulokole.
wali akulira alinda gwoyasamye akamwa kakulokole Yesu wali akulira. Hello. Thank you so much. Yesu wali akulira. Yesu wali akulira. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kansubire mwenna muli bulungi. Abaami n'abakyala mwebale mwenna bajoyininze. Mukama bampeera ennyo ddala omukisa. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga wenzija ku platform ate bami ne mujja ne mumbeerawo ne mundaga okwagala. So ndi musanyufu nnyo mu linnya lya Yesu. Kayimba kagambye nti Yesu wali akuwulira. Kitegeeza nino programu yaffe wali atuwulira. Agenda kubawulira ebiteeso byaffe. Agenda kubakozesa abantu ab'enjawulo oba nga tufuna amagezi ag'enjawulo abeere nga atuyamba sobole okubeera nga tuwangula so okuba nga tuva mu bwavu so okuba nga tweyamba so okuba nga tufuna ideas ez'enjawulo wali atuwulira ebintu ebirimu Katonda muwangula ekintu kyonna nga kirimu Katonda ekintu kyonna nga kikulembeddwamu Katonda bannange era owangula kubanga obaako nakulembera akulwanirira nange nno ŋŋamba nti ku platform eno eya Bulamu Development Center tugenda kubanga tuwangula tugenda kubeera nga Katonda affe tumwesiga ffe theme yaffe egamba nti with God I can you can nti ewali Katonda nsobola naawe osobola. Matayo 19:26 Matayo 19:26 egamba nti buli kimu kisoboka eri Mukama Katonda buli kimu kisoboka waliwo ekiyinza okulema Mukama Katonda Yeremiya 32:27 waliwo kyonna nga kiyinza olema Katondawo tewali kirekera nga tumwesiga agenda kubanga atukulembera tugenda okubeera nga tuteesa tugenda okuba nga tuyigako platform eno nagambye suubira ebintu ebirungi ebigenda okubeera nga bikwongerayo nga binyongerayo nga bikongerayo nga bikyongerayo ku level ku level naye mba nakayima agamba nti level ku level kitegeeza waliwo agenda okuba nga atuwambusa level ku level teri kudda mabega oba mbeera ki gy'olimu oba mbeera kikkiriza nti ojja kuwangula. Yesu wali Katonda wali mu linnya lya Yesu. Amanya Bulamu Viki Nabukeera. Programu yaffe bagiyita Bulamu Development Center. Tugamba twagala tube nga tukula mu by'omwoyo, nga tukula mu by'omubiri, nga tukula mu byenfuna, tukula mu by'emikwano, tukula mu magezi. Kitegeeza nti nsobola baako omulama gwendeese nompa ku magezi ne ganyamba n'omuntu omulala oba naawe niwabawa akuwa amagezi ate ffenna ne tuyambwa. Kitegeeza your idea can help me or you or someone. Kitegeeza nti idea esobola okunyamba oba okuyamba n'omulala yenna ali eyo. So twagala kubaako programu gye tuleetawo tube nga tugendako mu maaso tube nga tutambula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abajoyininze mwenna mwebale Dragon mwenna mwebale. Twagala kubaako kyetwogera twagala kubeera nga tukwata ku byenkulaakulana naye ndowooza mbadde nsaba nsooke mpozinge then nziremu ntandike Bulumu live. Akayimba kano mbadde nkeetaagakokko nga kali separate nja kuba nkasindika ku gundi wali ku YouTube ne ku TikTok. So kati gundi eyinza oba empanvu ne bintawaanyaamu oba nsooke nsitoopingemuko nziremu nzugulewo sibatawaanye bamikwano sibatawaanye badear. Naye nga tuli ku programu ya Bulamu Development Center twagala kubaako kyetutandika ekigenda okuba nga kitukulaakulanya. Njagala ombulireko oli otya omukyala oba omwami gyebaleko byotusizaako engalo olunaku olwaleero lutambudde lutya
oli fine oba mugenda kujja mumbulireko ba muli fine. Kasooke njiwemu wano katono then male nzizeeko. Ya musonyiwemu katono sooke njiwemu wano katono then male nzizeeko. No. Sooke sharing. Share eri luddawa. Sooke sharingeko wano katono. Nkonawo sooke stoppingemu wano kayala.